Okusooka byonna nandikoze statement yesookera ddala nti Uganda gye twandyetaaze ffenna ye Uganda President Museveni gye yayogerako ng'ajja mu 86. President Museveni yali ajja mu 86 mu buyinza. Kufa abasobola okulaba ku butambi oba abasobola okukola ku research n'olaba ku bintu bye yayogerako. Ebiseera ebyo President Museveni ekintu ekimu ku kivu yavumirira. Yanenya nnyo abaduumizi ba poliisi mu bitundu ba DPCs n'agamba omuntu nattibwa mu kitundu kyo. Omuntu nattibwa mu kitundu kyo n'oga tomanyi bamusse. Ne kitwala ekiseera ebbanga lyonna n'obujulizi ne bufiiraawo. Abantu kwegamba enfa gye baafanga yalinga yakyeyonoonere. Mu butuufu ekyo kyali kumulamu nnyo bw'ojja n'okitunuulira. Naye olwaliro bw'ogenda n'otunuulira ekigenda mu maaso, nze wenkulidde wemberedde omuto nga nzija nkula. Mu byalo gye twalinga ng'omuntu bw'afa ng'afiiridde mu kitundu, abantu abali mu kitundu ekyo kyonna bayinza okuggwera mu kkomera nga poliisi enoonyereza omutemu yaani kyabaddewo kitya. Naye olwaliro weewuunya emirambo ne ku kkubo tugiyitako. Omuntu afa ne bamugyawo ne batwala mu ggwanika. Oluusi poliisi ne balaga baleese embwa zaabwe wunyiriza ne bikomaawo. Ebisigadde ne bagenda ne baziika. President Museveni yayogerako ku demokulasiya nga n'emu ku nsonga ze yalinga alaba mu butuufu ezitabangudde Uganda okubeera nti Uganda yali etuuse we yali etuuse baali bakulembeze abeeremeza mu buyinza. Ng'omukulembeze ajja mu buyinza ng'asuubiza oleeta enkyukakyuka. Naye nga bw'ajja mu buyinza mu ntebe ayagala fiira mu bufiizi. Naddala si bwe tutunulako ne ku statement yakolebwa General Field Marshal Idi Amin Dada. Bwe yagamba nti is the life president of Uganda. So President Museveni yajja yagamba nti ekyo kikyamu nnyo era kye kireetesa obutabanguko mu Africa bakulembeze abeeremeza mu buyinza. Naye olwaleero w'otunuulira emyaka gye twakamala nga President Museveni atukulembera, nze olwaleero w'ombuuza abakulembeze abafuze Uganda nkugamba President Museveni kuba gwe ntegedde era gwe mmanyi. Yafuga jjajja wange, yafuga taata wange, anfuze, abaana bange abafuze kati alinda bazzukulu bange. Ekitegeeza naye is undoing what he did. So nze ngamba nti Uganda olwaleero gye twandyetaaze ku Uganda ereeta abakulembeze abagoberera ssemateeka w'eggwanga kyagamba. Ssemateeka ono waabeera akolebwa tuteekamu ssente nnyingi nnyo okubeera nga ssemateeka w'eggwanga akola ki? Abagibwa. Ne bateekamu obuwaayiro nti omukulembeze anaakulemberanga emyaka 5 ekisanja era ebisanja binaabanga 2. Naye olwaleero wojja n'otunuulira ekigenda maaso mu ggwanga nga President Museveni olw'okuba ayagala okubeera mu buyinza afiire mu bufiizi, buli watuuka ku hado okugibuuka era afulumya ssente nnyingi okubeera nga ssemateeka bongera omutigaatiga basobole okubeera nga bayisaawo ggoolo yaabwe. Okijjukira bulungi wano we baali bajja ekkomo ku bisanja. Bajja ekkomo ku bisanja nti omuntu asobola okulembera ebisanja byonna by'ayagala singa abantu baba bakyamwagala. N'ojja otunuulira bwe yatuuka ne tugamba nti owaaye katulinde emyaka 75 ne tutuuka bajja ekkome ku myaka. So okiraba nti buli kintu kye bakola bakikola mu interest ye ng'omuntu oba bo nga pate nti buli we batuuka ku hado ako bakajjawo bafulumya ssente z'omuwi w'omusolo mpitirivu okutigaatiga ssemateeka okubeera nga bo bakola ki? Baggusa ggoolo yaabwe. Naye oba olyawo nti olwaleero nze nandisabye nti twandizzeyo ku drawing board kino nkikuutira ababaka ba Parliament kuba gwe mulimu ogutubalondesa ly'eddoboozi lyaffe be batukiikirira ffe gye tutasobola kukola ki? Kutuuka. Bandi badde balumirirwa ebitundu byabwe n'eggwanga lyabwe ne bazzaawo ssemateeka eyabagibwa mu 95 olw'obulungi bw'eggwanga. Nze olwaleero ndi musomesa wa byafaayo nasoma history. Naye bwe tutunuulira history wa USA
bwetunulira America yirimu ku mawanga buli omu the democracies buli omu ze yeegomba zaalabanga mu butuufu ekiri eri kyandibaddeko wano naye abantu abo mujjukire nti baagendayo nga baddu bwetunulira abamu baava Bungereza abalala baabajja mu Africa abalala baava mu mawanga ag'enjawulo baagendayo kukola mu masamba naye baatuuka ekiseera nga baagala obwetwaze era ojjukira the American War of Independence nga abasajja bo bagamba naffe ekiseera twetwale ng'eggwanga naffe tufune eddembe eryaffe kuba olwedde baali bafuuse baayo bali abaali baasookayo baali baafadde bazadde abaana abatamanyi nawa gye baava wabula nga bamanyi nti awo ewaka naye bw'otunuulira omu ku basajja abaasooka okulembera America Kano George Washington yakulembera bulungi nnyo nti baatuuka ekiseera ne bamusaba nti bwe kiba kisoboka ssemateeka ono tumukyuse osobole okwongera okutukulembera n'ekisanja eky'emyaka ena kiba kitono nnyo naye ekimu ku bye yagamba nti kiba kirungi nnyo omuntu n'owummula nga bakyakwagala ekyo kibulawo wano mu Uganda nti omukulembeze yamanyi nti waaba akyasobola owangula akalulu aba ateekeddwa okulembera paka lwalikola ki naye nga tumanyi nti akalulu kano kawangula kalimu ebintu bingi waliwo akawangulwa mu alaali waliwo akawangulwa mu ngeri z'enjawulo kuba olwaleero wetugamba nti tugenda Kampala waliwo ayinza oyita mu nnyonyi atuuka mangu ne wabaawo ayita mu mmotoka wabaawo ow'ebigere ajja otuuka leeti so ekyo tetwali kitunuulidde nnyo wabula twanditunuulidde eggwanga lino nga bwe lyalibadde olwaleero nina obweraliikirivu nti President Museveni amaanyi ge yateekamu mu kulwanirira eggwanga lino okulaba ng'alizza ku misingi lisobole okutambula nga bwe yali alyegomba nti olwaleero ate kyazimbye kigenda kuyiika omulundi gumu lwa nsonga olwaleero ndi mweraliikirivu nti olwaleero atukulembedde emyaka gino gyonna ng'ate era tannatulaga nti atuusizza okukola ki okuwummula naye ate womutunula ku mutwe olaba ng'emyaka gimuwubidde akatambaala n'ogamba nti olwaleero akyogerako si yakireeta era kisaagala mu nkwotinge bubi singa bukya nga Mukama yamuggyeko swiki Uganda etandikira wa etandika etya abasajja bano bakawunyansiko be yajja nabo abakyali abalamu basobola okutuleka ddala ne bagamba nti olwaleero katugende mu kulonda okuli free and fair obuyinza budde mu basivilian oba tuba tugenda kuddayo ate eri gye twali mu ntalo ekyo nakyo njagala nsooka ekikomyawo ndeka ate mu gundi mu mirimu ng'owunzika mu departments mu mirimu mu office za government public offices n'ebirala ebifaanana ng'ebyo olwaleero nze ngamba twalibadde ne Uganda eri balanced ng'olwaleero ogenda mu poliisi osangayo nga buli ggwanga gyeriri mu bukulembeze nga bw'ogenda mu ministry mu department za government ez'enjawulo buli omu omusangayo naye olwaleero omanyi nti nno bannaffe munansonyiwa okukyogera siri musosoze mu mawanga naye nja kukyogera bwe nti olwaleero ofiisi zonna zijjudde Lunyankole equal committee yava yafulumya report ng'eraga nti 40% ku bifo ebyenkizo biri mu westerners kwogera ti bya tribalism. It is a report. Yes, it's a report. Nanti eri ayinza okumpulira n'agamba nti ngezaako okusosola mu mawanga naye olwaleero tutandikira ku police stations ez'enjawulo poliisi ez'enjawulo bw'onoonya ba OC abasinga obungi ne ba DPC bonna bakwate ekkubo eri limu bano bannaffe abalala Omuganda Omusoga Omuteeso Omuki obasanga be bano bapoliisi bano be batuma dduka wali genda ongulire sigala dduka wali genda okole bwoti be bali awo naye abakulembeze bonna bw'ogenda mu magye when you look at the generals the army generals bonna bakwate ekkubo limu ekkubo eryo lyolaba ng'oyagala okumanya kye njogerako